wandizukuse erudde eno katonga jula abaana ba Buganda abaana b'embuga era abaana ba Uganda mama tuli ku kabaate nkabira bazaala twazadde biswambazi omusaayi gwa Buganda omusaayi gw'embuga omusaayi gwa Uganda At Mimi's Glam, your beauty is guaranteed. We offer hair and makeup services for all ceremonies. We can also find you at your location. Contact us on Munnayuganda aweddemu essuubi olw'ebizibu ku bulamu bwo. Tumiddwa bannakya Ebo okukujjukiza nti obulamu bwo busobola bulungi okuddamu ne bweyagala ng'ekijoli ekisimattusa oluka. Gwe omukyala alumwa mu nseke mu biseera by'ensonga eyali azaddeko naye ng'okyalemereddwa okuzza ku mwana nga bw'ogenda emugga oluzza osanga lwakalira appetite yo yakka oba oyagala kwozaako mu nseke. Abannakya Ebo bakutegeeza nti balina eddagala ly'ekinnansi erisobola okukuyamba. Abaami nammwe babakolako kabi obanga amaanyi ga munyoto bakunyooma mu sayizi obanga appetite yakwenyoola. Balinayo n'ekyenjawulo eri abo abalina emimwa egyaguba oba egyaddugala nga n'abalina enviiri za nakyo bakukolera spray mu ddagala egganda. Bakubire ku nnamba z'olaba awo nange neewonya okwetengeza ng'awoleza omukazi gye yanobera. Weewaawo ddala eyasuzza obulungi omulabira ku makeera ate ne bw'ayimirira mu mulyango n'agamba nti bwakedde mpulira akadde ak'omu lukande omanya nti ebibye tebyabadde bibi. Mbalamusaako yonna gye musinziira okutugoberera n'okutulaba ku mukutu guno abalasangeye n'okujjumbira puroguramu eno Buganda gye twasulwa eriwo okubajjukiza n'okubasomesa olulimi Oluganda beppo n'obuwangwa. Tetukwata ku birala bye tutamanyi wabula ebyaffe bye tutegeera era bye twagunjukira. Kale nate tutabye tulabe kyekigenda okubeera nga kyogerwako. Nze Solomon Kaweesa omwanjuzi nga bulijjo tuba abalasangeye babiri ne munywanyi kasooka akukubeko okubirozaawo nange nga bwe nkuba endaliira wano ndabe ekiddako. Ndeyanzege mutaayi webalege omanyi mpaawo ddungudde nengaali tendereza tanajja. Kaakati nno awabeera omuganza kyalo nenjasamidde busa so nga ate awabeera olwererezi n'obukira bw'endaala. Bwentyo nno nange mbategeezaako nti mutaayi wange abadde atutubika omutawu mu nkuuma nkiribiisi nga nze ekidibundi nateze dda kubanga bino byo twabigunjukira omusimbu agunjukira kigwo mu butuufu ate bwe tugwaŋŋanako ne mutaayi Solomoni tubanga tubeera ddala nga omukunja bwagwaŋŋanako n'ekirugu. Kale mmwe abakutte entimba n'emigadde wamma mmwe tubategeeza nti tukwataganye tuli nkwatanye engeri ya Kyamaganda n'Eddegeya era tuli nkwatanye engeri ya Kalambi n'Ebbira era twenkanye okufaananako ow'ebbango ayimbula ennyana oba twenkanye engeri ya Bbuzu n'Empumu. Kale mmwe tubategeeza nti bino bye tuleese ku luno ate bigenda wamma kubaleka nga munyamaaliridde okufaanana kalya n'omutulago. Muli ku mukutu gwego gwennyini tabalimbye abagambye ekituufu abagambye ekituukiridde ng'enkaagondo abalasangeye. Puroguraamu yaffe eno ng'ekutta oluziiziiri nga mutuwadde obuyooyebwa newankubadde obuyooyebwa obungi buzaala ekkambo mubenda ya Nakalama tubeebaza abange omukutu guno abalasangeye puroguraamu eno Buganda gye twasubwa. Nze Musimbosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule n'atagwira kyeya kimu kiwoowolo munyogwavu atalina mazzi tali akasimbira kaataba nange ntabye awo nno tulyoke tulambulula ebikuta entimba n'emigadde. Kale katubitandikira awo bwe basigale ku mmeeme nga nsiriba ya jjanzi ddala. Kaakati ekisinza okutuleeta olwaleero waliwo abazungu bano bwe baali bawandiika ebyafaayo by'obwakabaka bwa Buganda weewaawo bo balowooza nti bakabaka abakafuga Buganda oba ssekabaka batandikira ku Kintu. Kyekyabaleetera n'okugamba nti Kintu was the first Muganda era ne balowooza n'ekintu was the first Muganda. Naye mbadde nga mbonaabona nammwe okubagamba nti bannaayi abantu bano nga tebannajja
Buganda yali yakafugibwa bakabaka abasoba ne mu 1500 waliwo neyaŋŋamba baali basoba ne mu 1,000 nnyo naŋŋamba basoba nti Buganda yafugibwako ne babayita baba bakatonda bademigods bakatonda muntu era kyova olaba tugenda ekirungi nti kati batufunye wano era olwaleero balina okuwuliriza ennyo bajja kuwulira n'amannya g'abaafuga ku nsi eno nga tennaba kufuuka kati gye bayita Buganda kyetuufu nga gabeewuunyisa naye ate ffe bwe tuba tusoma tugamba nti Kabaka Bemba Musota ye Kabaka eyasembayo mu lubulu w'abassekabaka bali kakati gwe lwaki naawe weesiba ku ky'abazungu okulowooza nti Buganda etandika n'ekintu so nga ate ne bwe tuba tunyumya ku kintu tukunyumiza gye yava olutabaalo lwe yalwana okujja okuddamu okuwamba ekyali ekya kitaawe abaffe bakabaka bali abaasooka abamu ku bo be baani obudde buyinza obutatumala tutandika okubawa Bemba Musota ye bamumanyi ate bamumanyi kubanga kati abagendera ku ndowooza eyo nti kintu was the first Muganda beerabidde nti balemererwa bulemererwa kukakyusaamu engeri gye bakateekawo kubanga baaliwo naye kintu okukuma obukumi abantu obuganda tugambe nti nno nti ye yatandikawo oluse olwa Buganda kati ffe tubazaayo ku nse ziri ez'emabega ziri ezasooka mu muwawa n'ensi y'abalasange yenga bwe yali kubanga yalamulwa bakabaka bangi nnyo era nga waliwo oluse lwe bayita lwa Ssemakigiri muwanga myoyo olwo oluse lwo luli awo lulimu bakabaka 25 era bano betwagadde olwaleero tubatontomereko oba tubalage nga Ssemakigiri muwanga myoyo yennyini ye yalukulemberamu era ye yalulamula bwatyo naddirira girikanda muwunda myoyo liringa eribuzabuzaamu oli bamuyita muwanga myoyo ono muwunda myoyo kyova olaba era tulowooza nti mu nsi eyo yali eramulwa abantu abaliko emyoyo ennyo bakatonda muntu era bano tebawandiikibwa nti balina bwe bawandiikibwa kuba abazungu basobola kulaba nti luse lwa kintu luno lwe basobola okusosowaewebale nnyo lwe bajjiramu ate era omuzungu eyabiwandiika bamuyita esco webale nnyo ate n'abawandiika ebitabo by'obuwangwa bwa Buganda naye nabo bakoppa mu kitabo era kyovola bwoli yaŋŋamba nanga nti kati mwabalasange mwe mwakola mutya okumanya abantu abo kale ffe tuli banoonyereza twanoonyereza naye twamanya jjajjange yaŋŋamba nti enkwata gye bakwatamu awataali kuwandiika yali ndala nnyo nga bayinza okufuna obuti nga obuti obutonotono obw'amabanda ne babutema oba obuti obutonotono obw'obuseekende obutitiri ne babutema ne babuwa abaana nga babutuumye butuumi mannya g'abakabaka abo ne bakuwa ndi Solomoni oyani nti oyo ye girikanda muwanga myoyo kyate onaani nti ono ye muwunda myoyo mwenna ne mutandika okumutegeera era babategeeranga mu ngeri eyo kyova olaba n'olwaleero bakabaka abo naffe tubategeera Ssemakigiri muwanga myoyo yasooka girikanda muwunda myoyo najja nga yewookubiri awo ne wabaawo Mutaliza mutindangezi nga yewookusatu kakati ne wabaawo Teretebwa Naggwadda Naggwadda mpozi kitegeeza ki oyo taba bijodolo omuntu omugagga kale kabaka ono bamulowooleza okuba n'ebintu ebingi ennyo ate ng'era kabaka yabeera nnyini bintu kale no bamukazaako erya Naggwadda naye nga yali Teretebwa ne wabaawo Mutuusa Muyiringijjo nga yewookuna ne wabaawo Mutuusa Muyiringijjo aba wakutaano ow'omukaaga ye Kungwa Ggulungujjo ne wabaawo Lubiri Ssegaali oyo si ye yavaako n'olubiri okuzimba olubiri ye yatandikirwako okuzimba olubiri era ennyumba ye n'agituuma linnya lye okuva olwo ndowooza weebale nnyo ogwo gwali mwaka gwalinga twalinga mu 424 nga Yesu oluvannyuma lw'okufa n'okuzuukira kwa Kristo oyo Lubiri Ssegaali kaakati ne tujja ate ku kabaka ow'omukaaga ow'omusanvu tumulabye Lubiri Ssegaali ow'omunaana bamuyita Tyagiri Makandaggo yali mugagga era Tyagiri kubanga ekigambo kino kiva mu okutyagiwala kwe kugaggawala
Sebinagina Seduge naye najjanga ow'omwenda baali bagagga bavuunu nga babifeekeera kakati ow'ekumi n'abeera makukulu wawu Kabaka wayogerwako wa 10 Nakinku Semmambya naye najja oyo ayogerwako ng'eyali omugezi ennyo ate towulira erinnya Nakinku era bakikozesa nnyo nti oyo Nakinku oyo omusajja Nakinku okumanya ekintu kino naye ng'ate ekintu ekyo bakikozesera mu bukyamu kuba Nakinku kikoma ku muweesi kati mwabefumbe tusobola okuba kibayita kubanga mmwe mpazi namwe mwali baweesi namwe mwaweesaako olw'okuba nti nno mmwe ate mmwe mu nsi y'ebulasangeye ekika ky'effumbe kigundiivu nnyo Buganda ntege Nalusiri nkitegedde kale nno Nakinku kitegeeza omuntu omugezi ennyo kati abaweesi bano babalowoleza okuba nti bagezi nnyo kubanga amagezi ge bakozesa mu kuweesa ebintu gwe raba ejjinja nolijjamu ekyuma ekikulukuta bwekikulukuta ne kiwola n'okola effumu n'okola akambe ekiwabyo webale nnyo akamwano ekiwabyo ejjambiya enkumbi erima bakabaka abo olina amannya gaabo mu biseera we baafugira kyemmanyi oluvannyuma lwa ssekabaka Lubiri Segaali kabaka kyaddako awo ng'ovudde ku Lubiri Segaali Lubiri Segaali ono ye yali wa musanvu Tyagiri Makandaggo yali wa munana kati mu kaseera ka Tyagiri Makandaggo waliwo kabaka w'e Macedonia yayagala okujja awambe Buganda mu myaka egyo gya 3 olwo tubala tukawansi twali myaka gyalinga gya 3 nga emyaka byawala nnyo munansonyiwa nateerabira naye omusajja oyo bamuyita Alexandria the Great yali kabaka w'e Macedonia mugende mu nayagala ajja awambe yali awambye ensi yonna Europe yonna n'agimalawo naye ng'alemereddwa okutuuka mu Buyindi awo Abayindi asala ayingire Asia Buyindi ng'erwana kati Buyindi mu kumulemesa nnyina w'omwana oyo Alexandra yali atuulwako empewo ez'enjawulo n'aganda ewa nnyina mu bulaguzi bwe n'amugamba mwana wange otyo bw'oba oyagala okuwamba ekitundu ekyo olina okuserengeta mu nsi ya wansi woolaba Misiri osukke okkirire wansi wa Misiri waliwo ekifo kirimu omugga Abamisiri mwe bajja amazzi we gutandikira naye okwetooloola kumpi awo waliwo obwakabaka bwe bulina entebe gye weetaaga okutuulako osobole okuwamba ensi yonna kati awo ng'oli aveere yali Namulondo gye yamugamba kaakati Namulondo eyo gye baali bamugamba ate etuulwako Musisi jukira naye yali yafugako era yafuga mu biseera biri yaba katonda kituufu nnyo ddala kati nga Musisi ate entebe eyo yagitambuza wansi eyo kaakati agenda ewa omulaguzi omulala olwo baali batandise okujja Sudaani awo wonna mu Northern Uganda eyo eyaleero nga buli jjinja ery'enjawulo lye bafuna balyambusa balirage mukama waabwe bwe batuuka bagasi eyo omulaguzi omu gwe yatuukako n'amugamba eyo entebe gy'oyogerako eyita wansi mu ttaka naye kabaka w'obwakabaka obonyoko bwe yakugamba yekka yasobola okukiyita eveeyo era history abazungu gwe baatukweka ekyabaleeta muno nga ba explorers baali mu Europe wonna bakyanoonya ntebe nga banoonya ntebe eyo kyekyaleeta abayita abavumbuzi era oyo omusajja ajja n'agamba yavumbula ensibuko y'omugga Kiira yali Hesiketh Beero sepiki yali sepiki yennyini sepiki ajazuula azzaayo obubaka nti ekituufu obwakabaka we bulinze kati nze nzuddewo era kyekireeta abazungu bakabaka baffe balwana n'abazungu bano nga balemeddwa okukkaanya nabo ku kyentebe eyo eya Ssekabaka Musisi muluguumya ttaka oyo kati mutenza ggulu ono ye wayagala wacakalira era lw'abaana acakala tutera obbalagula ne bagamba agenda kuyitako mu Asia n'ayitayo nawe najja kujja okuba bye mukoze bingi si musanyufu nja kubatuusaako omuntu omulala anaatunnyonnyola ekyo kaakati abasajja bano
waliwo abalaguzi baabwe manyi Obungereza ebyekirogo ebigendererako ddala bingi nnyo olugira nga babasuuza obuwangwa bwammwe. Omulaguzi waabwe yabagamba nga batandise okuluzinga amaanyi ge baalina okugafiirwa nga bannaggwano mu byenfuna mu byaki twagamba nga Bungereza ye yali the workshop of the world. Buli omu kyoyagala okijja Bungereza. Ensi endala nga zitandise okuyiiya. Omulaguzi waabwe n'abagamba ensi sipiiki gye yazuula singa temugiwamba kutaataaganya bakabaka baliyo mwe wano mugenda kufiirwa buli kimu. Mugenda kufiirwa buli kimu. Era abasajja abo kwe kutambula ne bajja wano ne batandika okutaataaganya Buganda bagitaataaganya olw'okuba Alexandra kino kyamulema. Era Alexandra bwe yalema okufuna entebe eyo ne bamugamba nti kabaka weeyo yagiyita. Yatambula butambuzi n'addayo e Macedonia n'agamba okuwamba kwange kukomyawo sikyasobola kweyongerayo nga siina ntebe. Era namulondeyo na buli kati yabalema okufuna yabalemerera. Naye nga mu kututaataaganya kwe mulaba batutaataaganya batwagala bwe bati bo basobole okuba n'emirembe nti naye olunaku ensi emu mu Africa gye bayita Buganda lweritereera abazungu mugenda balaba nga bamutaabuta mukitegere Buganda nsi. Ate njabbawo ekyokulabirako baali baagala okujjuza amakaddiizo gaabwe n'ebintu ebiva wano ze bayita zi museum beetikkako ebisigalira bya Kibuuka Omumbaale ne babitwala mu museum Bungereza. Bungereza yatabuka nga batujju gye balumba nga beewuunya amaanyi ago gye gavudde. Paka era omulaguzi omu yabagamba mulina bye mwakola ensobi y'amaanyi mwakola ensobi ennene bannange. Era bwe bazza ebisigalira bya Kibuuka Omumbaale Bungereza neetereera. Era we biri awo ku museum era bw'osangawo abaana abo abalambuza ajja kunyumiza nti bino Abangereza baabitwalako naye tamanyi lwaki baabizza si nti batwagala nnyo naye ng'ate balina eŋŋoma yaffe eyogera. Abangereza abo gye balina abantu balowooza nno byenjogerako balina eŋŋoma ya Buganda ng'eyogera. Eŋŋoma eyo ate ezaalibwa buzaalibwa ezaalibwa nti waliwo omukolo ogukolebwa ente nesobola okuzaala eŋŋoma eyo. Era olwaleero omugamba nti abaana b'eŋŋoma mubabuuze eŋŋoma gye beddira eriwa. Era nze neewuunya ng'ova ku mukutu nga guno kati ove ku mukutu guno baguyita abalasangeye olage ku mukutu kiera gyogera okumanya ebintu bino. Obubi ne batandika n'okunjogerera ebisongovu naye byenjogera they are facts. Ffe wano we tubeera ku mukutu guno we tusinziira okutemya ettooke n'olukokola era amazima tugoogera nga bwe gali. Ekikopo tukiyita kikopo ekijiiko n'ekitiyo tutwale maaso katusooke tuwummulemu katono. Abadde ateekateeka okwanjula embaga oba omukolo omulala gwonna sooka owulirize bino ng'omukolo gwo tegunnafuuka gwa muzizo ng'abagabo beemulema ku nnakatansi so okutali minyoonyonto. Ekibiina Kitokiya Group kintumye enkubbireko nti be bokka abayinza okuluŋŋamya omukolo gwo gwe wamma n'ogweyagalirako ng'ekijoli ekisimattusa oluka. Batokiya Group bazze n'obukugu mu kuwoomya olulimi Oluganda n'Olungereza nga buli kanyomero ku mukolo bakafuula kitonto ggumbya kubanga bwe bakwata busooma okulambika tebabavaako nga temunnatyabulaga mukadde asanze ennuuni y'olusuku mu lw'entemera. Bakubireko ku nooti 7 nooti 2 7 nooti 754 oba ku nooti 7 nooti 5 nooti 5 nooti 424 oba ku nooti 392 nooti nooti 121 weewale kakyali okukunenukira ng'omutyuma gusegulira entajja. At Mimi's Glam, your beauty is guaranteed. We offer hair and makeup services for all ceremonies. We can also find you at your location. Contact us on kati nate ne nkutegeeza tulina ne bannaffe ba Tokiya Ceremonial Group. Tokiya Ceremonial Group. Ku nsonga y'emikolo tubadde wano manyi tulina program gye twateekayo ng'eyogera ku katambi ke twalaba ku mukutu ogumu gino nga katambula. Tulaba nti obuzibu buli ku bantu bano abalungamya abo aboogerera emikolo naye tubazigirira Tokiya Ceremonial Group
ekibiina kya bugezi era balungamya ab'emikolo byonna mu ngeri ey'obuwangwa era eno netatyoboola nnono kale nabo mututeereyo obubaka awo ku mukutu gwaffe mu comment section nga bwe mugiyita tubatuuseeko ate abogezi abalungi era abalungamya n'abalala bakyayagala okuba nga mulanga naffe mujje namba zaffe ez'essimu zibaako kuba essimu ali n'akalango tusobola okukakolera wano ne tukateekayo ng'ate kalabika waliwo n'abaagala tubasomesa Oluganda mu ngeri ey'enjawulo tubasomesa nammwe mututuukire tubasomese ekintu kibenga kitambula bulungi tugende mu maaso twakomye ku kabaka kye twakomye omanye ekyafaayo kya kabaka oli kinyumidde nnyo Alexander the Great era ye nakinkuse emmambya gwe twagambye yali omugezi ennyo era yaggibwako ekigambo kino nakinga okuba kikozesebwa mu baweese ne wabaawo kensa makungo kensa ne wabaawo nigisse muliro oyo nno nga yali wa 13 gogo sentolima nga yali wa 14 Setulo bona asooka yali wa 15 ne wabaawo Senyanja mulongoosa yali owe 16 ne wabaawo Semyoyo balinnya yali owe 17 Masaganda Mbirizi zansi ye yali owe 18 Setulo bona owokubiri ate najja oli gwabaddewo Sebona asooka katulina owokubiri webale nnyo oli yali wa 15 so nga atono ye yali wa 19 Setulo bona kati ne wabaawo ate wa 20 bamuyitanga Mutambakerejjuko asooka kakati ne wabaawo Nswagira Ombuluggu no wa 20 mbagirawo ttente naye najjango wa 20 23 Mutambakerejjuko owokubiri n'alyoka alya eŋŋoma kakati bwe yavaako Mazuuku Mukuumandege n'alyoka ajja Mazuuku Mukuumandege bw'avaako Mwoyo Muwunde enjuba ebireese n'akomekkereza olusoolu olwo ne luggwawo ne lukoma lulimu 20 olwo lwe tuyita oluse lwa Semakiggiri muwanga myoyo ne lutandika oluse olumanyiddwa ng'olwa Tonda tetunatuuka ku eno Buganda yaabwe eyaffe tetunnagita olwo lulimu bameka luno lulimu abawera ddala 36 tubabawe nabo tubabawe tetujja kulwayo ng'omuweesaayo omuliro katuba bategeeze Tonda yalukule ebedde era yalugguddewo olwo mu mwaka nga gwabina 400 kuba kati oli gwayogere kulaba babadde eri mu 200 mu 400 awo Tonda n'akulembera olusoolo ggulu n'abeera kabaka owokubiri kubanga Tonda ono yakoma mu 420 ggulu n'ava mu 420 n'akoma mu 442 oba 42 kagulu n'akwata ng'owookusatu n'ava mu 442 okutuuka mu 463 oba 463 awo Mbaale n'addako Mbaale yewookuna mu lusoolo lwa Tonda n'akwata mu 463 okutuukira ddala mu mwaka ogwa 483 bw'avaako ne kuddako gwe tuyita Muwanga asooka yewookutaano mu 483 n'akomekkerezaawo nga mu 514 kakati oyo bwe yavaako ne tubeera ne Seggulu ligamba enjuba tekola ki tegaana erinnya ddamba liri awo Seggulu ligamba Katonda bw'aba alagidde ate nga lugero lulamba yava mu 514 okutuuka mu 534 ow'omusanvu ye Kabaka Nabongo kuva mu 534 okutuuka mu 566 Nabongo yatufugako era bwe yavaako Wanga owokubiri najja mu 566 okutuuka mu 604 Wanga owokubiri Wanga twalina asooka n'owokubiri asooka twamulina n'owokubiri kati asooka yoli owokutaano owokubiri ono ow'omunaana ow'omwenda ye Gogombe okuviira mu mwaka gwa 604 okutuuka mu 635 nga yalamula abalasangeye kakati ow'ekkumi ye Bisiriba okuva mu 635 okutuuka mu 653 Bisiriba nga yalamula abalasangeye ow'ekkumi n'omu ye Muntu Kabaka Muntu alinako Kabaka nga bamuyita Muntu okuva mu 653 okutuuka mu 677 ne tuba ne Kabaka Bukulu
ono nga bukulu yali wa 677 okutuuka mu 693 bukulu bwawadda linnya lya lugero omanyi era waliwo n'olugero lugamba nti bukulu bwawante buli emu yeesitukira baalijja mu lugero musisi ginga gwayogeddeko mutenga ggulu oba mutenza ggulu wa 690 yafuka mu 693 awo n'akomekeza mu 714 era yewe 13 oyo ye bamumanya nnyo nti yali ali related oba yalina akakwate ku laddu ene n'okuyuguma kw'ensi era mu biseera ebyo nga wewabaawo entaba nga yetamenyeka na balabe hajja n'ayugumya we muli nga tabamaze aba bamaze ate muba munaamuyitawa muba temuyinawe mumuyita kakati kabaka wakibi wa 14 kabaka we 14 okulamula abalasanga mu 714 okutuuka mu mwaka gwa 703 kakati we 15 ye konge okuva mu 703 okutuukira ddala wali mu 759 kabaka we 16 mu nsi y'abalasanga ye Semwezi Maganda ono yafuga mu 759 okutuuka mu 818 Semwezi ono yalina ekintu ekyenjawulo Semwezi yalina olusozi baluyita memere luli eyo bw'oba oyise ekasa oyita wano ku nakawuka nsaggu nakawuka kasanje ogende ku kizinga bakiyita bussi balimanye ennaanansi kizinga ekyo bakimanyi nnyo olusozi olwo yalinako ebinoni bye yajjangako ettaka lya binoninoni ng'alisiiga abatabaze kuba yali mutabaazi nga bw'olaba kamaanya ow'oluse luno kati ng'abasiiga bonna ebinoni ebyo ne batemagana nga byakozesanga eggerenge eri era olusozi olwo baalutuuma memere kubanga abatabazi kwe bamemereranga lukyaliyo memere obuvo bwalwo tebamanyi sisuubira nti bamanyi obuvuwali wali memere naye nga kiva ku kabaka eyasigirangako abatabaazi be ne bamemerera baabali bonna bamemedde okumemera okwo nga kwe kutanga lijja kuli ebinoni biri byabasiize myaka kyejo oteebereza myaka kyejo eyandikugambye ebyo webale nnyo kyova olaba omukutu guno gw'amaanyi nnyo n'okusinga omukutu omulago wali olowoozeza naye kati abantu ensangi zino baagala mikutu simanya ng'oli akubi oli yeyambudde gundi wamulabye otya webale nnyo ono bye yayogedde ku pulinsipo okitegedde si bibi okubiwulira naye nabino mubiwa obudde mubiwulirize kale akantu kano kashe yalinga ennyo abantu bamanye ebintu bino kuba tebajja kubimanya nga tebafunye mukutunga guno kale nno tweyongeddeyo Semwezi Maganda ekyafaayo ekyo kikulu nnyo wanga owokubiri wano yajjira era yalina linnya eddala eryakiwanuka pozi omwaka gwa Semwezi Maganda simayo banagukwadde 759 okutuuka mu 818 ono wa 818 okutuuka mu 803 wanga owokubiri era ekiwanuka kakati ne tubeera ne kabaka mirimu yaliva mu 803 okutuukira ddala mu 843 kabaka owe19 ye Lubanga ow'oluberyeberye mu 843 n'akoma mu 898 kakati kabaka owa20 ye Namuwala ggulu yava mu 898 n'atuuka mu 903 kati ne kabaka owa21 ye Mugerere okuva mu 903 okutuuka mu 915 kabaka omulala owa22 ye Lubanga oli owokubiri asooka twamulabye oyo Lubanga asooka twamulabye yabadde wa 19 kakati wano Lubanga owokubiri ali wa 22 mu 915 okutuukira ddala mu 903 ye Lubanga owokubiri kakati omulembe omulala ogwaddakawo gwe gwa kabaka Mulindwa musajja alindwa ngabo Mulindwa musajja alindwa ngabo naye ate bw'atalindwa ngabo alinde kambe tulindwa mundu era kati nze wendyetuumu nga musajja alindwa K47 webale nnyo kakati nno musajja alindwa ngabo wa 23 okuva mu 903 okutuuka mu 941 kale myaka kyejo ono atuuliza tanalowooza nakuzaalibwa ne bajjajjabe babalowoozeza yati ne bajjajjabe tebannalowoozebwako bwe bataba 20 ukiregedde kakati awo bukadde bukoma oba bamwe bayita bukadde bukookoma najja mu 941
okutuuka mu 96 ogwo gwe mulembe gwe bukadde bukoma obukadde bukoma ate bw'okaddiira ku nsi butavaako era era akaseera weebale nnyo nakati bwe tulaba abeerwanako era bajja kufa naye emyaka osobola okugiddaabiriza ayina tosobola oba olimba okujjako okukukutana ngalo ng'omuliro mbalabe eyo nga bakekejjana nange mbasekerera n'abamu bagenze e Bulaaya era ffe jjajja owaffe bamujjanjabira kulimba gundi obulamu kye basinga kubaali tekoka tekyabongoka mannyo era mpozi wamba yenjawulo yokka ate gwe atagenda kufuna nsimbi ogulirire kubanga ensimbi zibaako we zikoma nawulirako omukulu omu agamba mbu ensimbi obw'emitwalo 5 nsobola okubukozesa okwokya ente ennamba nga zenku ne bagikadda nejja ne mulya yali muno mukungu w'amaanyi nnyo nga batujuzi nze njagala nkole ntwale omukutu guno mu maaso otwale omukutu guno mu maaso zaagala zokyesa obw'etaano obwokyete nga babukuwadde guno omukutu gufuuka guba gusinga kati teebereza n'ebitabo tuwandiika bingi oli yayogera n'agamba nti nze nkwata obw'etaano n'enjokyente ennamba netugira omukyomo mukungu w'amaanyi ayinza okuba kale yawummula takyali mukungu naye lowoozera bw'aba yali mukungu asigala mukungu wansi egundi asigala yegundi kakati tulabye kabaka oyo tukomye ku kabaka wakumekaawo abadde wa 2 tubadde nga 22 21 mugerere twamwogeddeko tubadde ku 22 masaaga 2 zansi abo twali twabakomekereza ne tujja ku Seguligamye bategaana twamwogedde bukulu semwezi maganda tuzze mugerere lubango wokubiri mulindwa ngo tubadde ku musajja alindwanga wa 23 bwetulandukidde webale nnyo kati oyo wa 93 n'akoma mu 91 bukadde bukoma wa 91 n'akoma mu 96 lukenge senkule wa 96 n'akoma 972 bene wa 972 993 bene n'ekitiibwa kye kyakomawo era kyakomawo tumuyita bene era yalina mukyala we bali bamuyita bandi nga bw'ogamba nti kati obola oyo ali ku bintu azanyira ku bintu by'abantu naye ng'ate bakizza ku bandi naye nga kyali kya beene kuba beene yafuga amaka beene yennyini bintu akagero k'abandi ako tuli kabanyumiza kanyuvu ddala kakati awo wa 27 ye mukama beene ono yafuga wakati wa 972 n'akoma 993 kakati mukama n'afuga 993 n'akoma mu mwaka gwa 1022 kakati kyebagaba najja mukama 1993 n'afuga okutuuka mu 1011 kyebagaba najja 1011 n'akoma mu 1022 kakati bw'avaawo ne waddawo kabaka bazunga okuva mu 1022 okutuuka mu 1040 yazunganga buzunzi abantu be baalinga bamuzungira kanti nga alina ebyobugagga lukiiko najja wa 30 yavaako olukiiko yatandikirwako olukiiko webale nnyo era nga kati olukiiko tugimanyi nga palamenti ya Buganda oba etteeserezo erya Buganda oyo lukiiko mu mwaka 10 okuva mu mwaka gwa 1040 okutuuka mu 1050 gwe mulembe gwe era we gwakomekereza mutimba najja mu mwaka gwa 1050 n'akoma mu mwaka gwa 1070 kakati oyo wasatu mu ababiri ye kimale mpaka bukulu kimale mpaka bukulu ono yafuga mu mwaka gwa 1070 okutuuka mu 1012 kakati kabaka owuwo gwe mwova ntege nalusiri Buganda kabaka wasatu mwaba mubana asatu mubasatu ntege nalusiri Buganda era ye yalamula okuva mu 1012 okutuuka mu 1014 ntege nalusiri Buganda kakati owasatu mwabana ye kabaka namusera nnyo era we namusera awo yabbawoko olubiri kulweho imaawo bayitawo namusera era kyava ku linnya lya kabaka oyo namusera ono okuva mu mwaka gwa 1014 otuuka mu mwaka gwa 1016 kakati ne wajjawo kabaka mudandali ono yali mutabani wa namusera era yafuga okuva mu 1016 okutuuka mu 1018
awo Bemba Musota najjanga owasatu mu abatano n'afundikira mu 1118 n'akomekkereza 1112 1200 gye bayita tetujja kusobola tuyingira kubaate luno tujja tubawanga lwo okusinga babadde nga bataataganyizibwa nnyo ensi ezo nga ebbiri ezo ezisooka ezo Kabaka mba tutontomeremuko bakabaka abo naffe tubamanye kati omukutu gwammwe twakuteekawo mubuulizeeko bye mwagala kye mutusaba kye tuleeta kasita mutatusaba bintu byakuweebuula oba gwenyufu wano omukutu gwansa nnyo nnyo gwe tubaako ogw'abalasangeye weewaawo abantu tukyalina kye tubongerako okujjako okubagamba nti abantu bali era bayitibwanga abaggala oba abawawa abasooka kyekisinga obukulu naye ng'ate balina era okukimanya ng'ate n'olubululi lwe twasoose terunnaba ate tulinayo olubwawo naye ate olwo lwalimu bakatonda ab'amaanyi ebiseera ebyo balubowa be baafuga lubowa oyo gwe bayimbako olw'obukambwe bwe bamusibye ebyuma lwa bukambwe akayimba temukamanyi bamusibye ebyuma lwa bukambwe olwaleero yombanga n'owulira ensonga n'omuyimbi nno yakajjamu oluyimba nti gundi okuze bakusibye ebyuma lwa bukambwe wamma nayatulira abantu obukulu nti oba oyomba nawe tunakusibya byuma olw'obukambwe abantu batya obukulu batiira ddala okubaatula ati akayayu bw'okaatula erinnya keekubansiko naye emyaka ne bw'okwenyakwenya otera gyeyerula tegisobola kwekweka abantu tubasiibule ekitabo Lulasangeye weekiri nnyo era Mutayi Solomon kimuli mu 5:10 mpaawo mukirabyeko tetwagala mwekwase ate katubabulirirewo ne ssente nga bwe emitwalo 10 gyokka bwe giti mwebale nnyo ate era emitwalo 10 gijja kuba neabavolumu gyotwala ewera ezitowa mwabaagala okuyigirira ebitonotono tulinawo n'effumbekero ly'ebisoko ate nga tukyawandiika tugenda kuwandiikira ekitabo nga kyawamu ku bakabaka bano emboozi ezimu ze tunyumiza ne zetuleseeyo nazo jja kuzisanga omwo tuzireeta akati lino lyeffumbekero ozi kano twagamba kamitwalo 3 nga munange ate nno nako ebisoko ebirimu biyitirivu ojja kuba ofunye kyamaanyi ate kati tuyinza okusalawo ne tugamba nti kano tubasalireko akeffumbekero ojjanga oyisa ku mukutu kuno n'okatumya nti nze bannaye enamba yange yiino mukubire oba banoga nze nabalabye ku mukutu nga mukalanga bannaye mukampe ng'omukisa guba gukutte guba gukwatiddewo kale ndowooza basiibule amiina weewaawo bagamba nti najja kumala mulimu tagumala mangu olutindo lw'omugga Kkoba lwalema abazimbi bassebo ne bannyabo bagamba nti ninda gwenjota afiira nkuute kakati akajabangu akakanaggweramu eyo nga bwe nkimanyi nti kakakkanyizibwa na kisinsi sijja kubanga omuwulu kali kyejo alya ez'omu mutanzi mugudde ku kyambassa ebyo tubyoowadde ekyamazima biringa lugembya temululinda kukala bawe mulinda olugembya okukalira ku kyannalugoba ate mujja kukifuwa nga mukiziza munda oba wamma okubanga oli namuyirwa ababula emmamba kakati nze sigadde nze Musibosa Geoffrey Munabusiro Sengule 222 mbasiibulidde wano okubanga ebyange biggwereddewo ebyabasumba biggwera ku ttale ebya wano nabagamba byafuuka kkomekome ng'erigenda mu jokoni kaakati abamu bakiyita ekiyungu kirina amanya mangi sijja kumala budde bannaye kambagambe bugambe kimu nti nze nsudde olutembeeto naddamu. At Mimi's Glam, your beauty is guaranteed. We offer hair and makeup services for all ceremonies. We can also find you at your location. Contact us on
bw'obadde ateekateeka okwanjula embaga oba omukolo omulala gwonna sooka owulirize bino ng'omukolo gwo tegunnafuuka gwa muzizo ng'abagabo b'emulema ku nnakatanse so okutali minyonyonto. Ekibiina Kitokiya Group kintumye enkubbireko nti be bokka abayinza okuluŋŋamya omukolo gwo gwe wamma n'ogweyagalirako ng'ekijoli ekisimattusa oluka. Batokiya Group bazze n'obukugu mu kuwoomya olulimi Oluganda n'Olungereza nga buli kanyomero ku mukolo bakafuula kitonto ggumbya kubanga bwe bakwata busooma okulambika tebabavaako nga temunnatyabulaga mukadde asanze ennuuni y'olusuku mu lw'entemera. Bakubireko ku nooti 7 nooti 2 74 nooti 754 oba ku nooti 7 nooti 5 nooti 5 nooti 424 oba ku nooti 392 nooti 121 weewale kakyali okukunenukira ng'omutyuma gusegulira entajja. Munnayuganda aweddemu essuubi olw'ebizibu ku bulamu bwo tumiddwa abannakya Ebo okukujjukiza nti obulamu bwo busobola bulungi okuddamu ne bweyagala ng'ekijoli ekisimattusa oluka. Gwe omukyala alumwa mu nseke mu biseera by'ensonga eyali azaddeko naye ng'okyalemereddwa okuzza ku mwana nga bw'ogenda emugga oluzza osanga lwakalira apetayiti yo yakka oba oyagala kwozaako mu nseke. Abannakya Ebo bakutegeeza nti balina eddagala ly'ekinnansi erisobola okukuyamba. Abaami nammwe babakolako kabi obanga amaanyi ga munyoto bakunyooma mu sayizi obanga apetayiti yakwenyoola. Balinayo n'ekyenjawulo eri abo abalina emimwa egyaguba oba egyaddugala nga n'abalina enviiri za nakyo bakukolera spray mu ddagala egganda. Bakubire ku nnamba z'olaba awo nange neewonya okwetengeza ng'awoleza omukazi gye yanobera. Omwana wa lulinga yonkana biginaga nabo mikebe tetumanyire mupiika kwebwabo bwezigoloba awakate tukora abakozi mwareeta ddappo olumala okunywa ebikopo ne tulisamba kwebwabo bwezigoloba